Mufuire ebiku gwobadde omanyi balete museka obadde omanyi nti ekiku kisobola okulemesa okuzaala anti oba mukwetakula nga ne mundo yeetakula ddala kituufu oli mbega mukadde wange ekibuuzo ekyanga one kyetaaga osooka okutegeera mbega kiki kati omuntu ayinza okuba nga mukuwa buwagizi naye ng'ekigambo mbega kyekitakoze eki olaba nga kaadi ogirina bulungi nnyo lwaki kuba ndaba nkisaanira wale twagala tulikodinga a few moments later mpozi omanyi olaba there's what we call if it must otegedde ntino kigaane if it must ninga ekituufu kaadi ekirabwa n'ayonka eyo tugirina ninda bulinzi genda kutereeza omubaka ogikubye essuuti olinze kimu kulayira ekantu katandise dda sebo ate ebyaffe byakwetegeka ennyo naye gwe kyoma honorable oli smart kuva wansi paka waggulu wasemba ddi okwambala bwoti honorable badde nga nyambala bwenti lwakuba nti ero nkisusizzaamu era kuba nze mba nkyongerako buli lunaku wakitegedde ate nenkyangenda kukyongerako labe nga lekirala nnyo kuba kino kyo olinda kimu kugulirawo geeti ya Parliament oyingire so lunaku olwaleero lunaku mulindwa abasinga mbadde musinga okulindirira zezimu ku nnaku waliwo yagambye nti olunaku bayita ekibiina nga nkikoledde nnyo ate ekyakugamba tuli mu wiiki eno gye bagamba nti ekibiina nga nkikoledde nnyo nkoze nnyo ku lw'ekibiina ke kaseera nange ekibiina kinzijukire lunaku olwaleero abaka Parliament batansoka nga baveetingibwa olwaleero tutandise bakuva mu district naddala wakiso yesinga obunene erimu abaka abenjawulo bangi nnyo olwaleero ndine Ibrahim Mayanja honorable ali smart va wansi paka waggulu muganda wange ekintu okikanyuze nnyo waggulu naye ng'ogamba otya honorable ndi bulungi ogamba otya divorce olunaku lutuusa olwaleero olwa vetting lwe lunaku olugenda okulaga byonna byokoze ku ground oba ngambe nti kale nze nga nze njiyita nga final exam nga bwe twagiyitanga edda mu kusoma nti it is the final exam lunaku lutegeeza ki mu bulamu bwo big eye Ibrahim Mayanja honorable lunaku lukulu nnyo kuba nti ndi omu ku abo abali mu lwokaano lw'okubeera omubaka ow'ennansana okitegeera kyakitiibwa nnyo of course abamu bakyewuunya nnyo kuba abasinga balowooza nti oba oli awo oba gama sijja kutuukawo na wano naye okuba nti ngenda kusunsulwamu kiraga nti nno nina ebisaanyizo byonna atalina bisaanyizo tebamumalirako budde kumusunsula so netegese bulungi era mpulira nti ndi confident n'essanyu ly'amaanyi nze olunaku lwasooka okukola post nogaa nti njagala kwesimbawo ndowooza nzijukira bulungi bwe nakeera ku makya nze nasookera ddala in fact gwe yasooka okunzijjako interview yasooka nga mmaze okulangirira nti ngenda kujja nvuganye ku kifo ky'omubaka w'ennansana divorce wanoonya n'ojjira ddala we nnali nonjako interview eyasooka era nkwebaza olwekyo era mwoli mu lugendo awo as the first journalist to approach me munda awo abantu abayingira walinga ewatiisa wakati mu bibuuzo ebingi bigenda okuba nga bibuuzibwa weeteeseteese otya tolinaamu kutya kwonna ng'ogenda kuyingira munda awo siinaamu kutya nga lwaki ntya ndi mugumu nnyo kuba nkakasa nti bagenda okumbuuza byonna manyi ebikwata ku kibiina kyange manyi n'ebikwata ku kifo kyengenda okwesimbamu kitegedde byonna ndi confident nti mbikola ki mbimanyi abantu balutumye bagambye lunaku lwe bagamba nti nga nkoledde nnyo ekibiina kyemanyi ku bibuuzo ebigenda osooka okubuuzibwa munda awo just nteebereza nga big eye ebbanga lyomaze mu kibiina ki NUP okikoledde ki ku bibuuzo ebimu ku bigenda okusookerwako sijagamba nti nkoledde kibiina kuno tugambe nti nno kwekolera okulwanira ensi yo otegedde gwe tokitwala nti nkoledde ono
naye kuno kuba kwekolera okusaka ettaffaali ku ggwanga lyo okitegeera ya lwaki abantu b'ennansana bandikutaddemu obwesige ne bakusindika mu Parliament okubakiikirira banteekemu because obusobozi mbulina kyekisookera ddala nti nsaanidde okitegeera nkakasa nti nja tuusa ebirowoozo byabwe nja kusitula nnyo eddoboozi lyabwe okuba nti liwulirwa ery'ennansana okusingako ate nga bwe kibadde nze nganze omuntu first of all nina eddoboozi okitegedde already ensangiddwa nga ndikolaki nga ndiyina bwenjogera bakolaki kati kwata big eye omugatteko flaga y'ekibiina omugatteko obwomemba bwa Parliament olabe big eye wagenda okuba mu ggwanga lino ng'aweereza abantu. Kaadi eno togiriiko wekka kuliko n'abantu abalala b'enjawulo abaagala kaadi emu bubaka ki bw'oyinza obbasindikira mu kaseera nga kano nga mwenna muzze mu lwokaano beebale kwesowolayo beebale kujja kuvuganya era nabo njagamba nti beebale kuvayo ku lwa ggwanga lyabwe weewaawo nti ate nze ndi wankizo mukko okusinga ku bo kifuula wenkizo kuba n'abalala bingi nnyo era nga bwe mbikunnyonnyodde nzize mbikunnyonnyola nti eddoboozi lyange lijja genda wawanvu nnyo otegedde ate ntegeera nnyo n'ebizibu by'abantu b'ennansana kuba gye nkulidde gye nzaaliddwa gye nsomedde okitegeera so manye ebintu byayo ntekakasa nti nja kuweereza abantu ebizibu byayo nja bikwatirako ddala kuba mbitegeera bulungi nnyo. nga tumaliriza abantu b'ennansana bugambo ki bw'obalekerayo? Bwe mbalekerayo obugambo nti baganda bange mwebale mundaze amaanyi ku ground kuba nkimanyi ku ground gyo abantu babuuza nnyo ground yawo ku ground gye ndi nnyo abantu balaze nti banneetaaga banne nange mbeetaaga era sigenda kubayiwa obwesiga obwe muntaddemu nga big eye okunsindika ngenda embeera omubaka wammwe ow'ennansana sigenda kubayiwa ngenda kukola ebyo bye munsuubiramu mugenda kufuna results ennungi bya mpozi ne president wange mutumiddeko his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama amunkuumire n'akakiiko k'ebyokulonda aka EMC bannange nammwe mundabire ddala gamba ng'abantu bagenda okundabira nga ddala obanga bandabidde ddala n'abakakiiko nammwe mundabire nga ddala ebinaaba bivuddeyo ogenda kukkaanya nabyo of course mba nina okukkaanya singa amazikiza mu kibiina kyange mba nina okukkaanya nabyo weewaawo nsuubira nti byonna ebigenda okuvaayo bigenda kuba nga biri ku ludda lwange bamazima buli womagamaga booti olaba nga big eye asaanidde okulembera abantu b'ennansana ndaba nga nze nsaanidde okuwebwa kaadi okuba fulaga y'ekibiina okukwata omumuli ogwo olaba nga kaadi ogirina bulungi nnyo lwaki kuba ndaba nkisaanira wale twagala tulikodinga a few moments later mpozi omanyi olaba there's what we call if it must otegedde nti no kigaane if it must naye nga bw'otunulawo definitely nze ndiwo big eye aliwo yamanagagaliza olunaku olulungi beera bulungi twesange ku Parliament awo ndowooza ng'oyinga era kituufu era njagala obeerewo ku olwo nga ndayira nga ngamba abantu nti ai Ibrahim Mayanja ai Allah kale ensonga wezo weziri tukyali ku kitebe ekikulu kya LUP Makerere Kavule ensonga zulidde ababaka abagala kaadi ya Nansana Municipality Ibrahim Mayanja yomuko abeesode tuyinayo omuganda waffe Zambali Blasio Mukasa naye yomuko abagala kaadi eyo nako olwaleero vetting etandisi ndaba ababaka benja olwatasobola bayingira musunsuliro obasunsulira abagenda kubanga bafuna kaadi mulundi guno so gwe na Uganda tulaba tuli ku kitebe kati tutuuse ku lunaku mulindo le bagamba nti ekibiina nga nkikoledde nnyo amaanyi nga njiyewo mangi njiyewo nnyo omubiri ku ground kwendi lwe lunaku olwaleero okwawula abalenzi ku basajja nkyakuweereza baka b'enjawulo tova ku celebrity twaka tutambula feno awo kati kamera wegimanyi nkulabi sesaawo nogirabye nga tezi kale tugende najibu kale nga mutegeeza tukyali ku lunaku lwe mbadde mulinda lunaku olwaleero kaadi efuuse kaadi ebadde mulindwa vetting ya lunaku olwaleero nsoose kufuna Ibrahim Mayanja ali ku kaadi emu ne muganda wange ono Zambali eya Nansana Municipality olunaku luno olubadde lulindiriddwa nnyo Zambali lutegeeza ki era obuli obulamu bwo nga tuvudde mu byaffe eby'abamawulire kino lunaku lw'amaanyi nnyo ku kitebe naddala kyeniyo tuneeso okubuze kuba tulaba abatugoberera mwenna nze Zambali Blasio Mukasa ateekateeka okukwatira ekibiina kya National Unity Platform bendera mu kuvuganya ng'omubaka wa Nansana Municipality twagala okubebaza naye okusinga kwa byonna olw'okutuwagira ate n'okwaniriza amawulire ag'enkyukakyuka mwebali nnyo mwebalire ddala olunaku olwaleero lwa vetting ensi lwebadde erindiridde lwakedde ng'olunaku olulala ennaku ze za bulijjo nedda ssebo kubanga bw'oba ogenda okutuula ekigezo ekisembayo ekikuyisa
ne bw'oba mugumu wabaawo ebigambo ebitandika okujja ku mutima ng'otandika okulowooza banaabuuza ki era n'abaanukula ntya. Omanyi ebibuuzo byonna biba byangu okuyita era byangu okugwa, era bw'oba ova ewaka tosobola kweyibaala nti nze ndi mutuufu nnyo buli kimu nja kukiyita. Byangu okuyita byangu okugwa, naye nkakasa nti olw'okuba ebigenda okubuuzibwa biraga obweteefuteefu bwaffe, our credibility, era bulaga tukwatagana tutya n'ebigendererwa by'ekibiina ate n'ebigendererwa by'eggwanga. Nsuubira nja kusobola okubiyita obulungi ate ndina mugumu kubanga EMC yatulungamya bulungi nti ekisooka ye gurawundi etwaniriza bulungi. Kakati ekyokubiri 40% byebuuzo byebagenda okutubuuza, so nkakasa we naatuukira mu kasenge ako nga byonna kuba ndi mwetefutefu okwanukula buli kajojijoji wa kibuuzo agenda okumbuuzibwa. Wakati ng'olekera akasenge ako abasinga ke bagamba nti ke kasenge kali akamalirayo ddala obunkenke bubeerawo. Biki gwe byogamba nti zenga za mbaali bwenyingira mundaawo nina byentuuseeko abantu b'ennansana kino bakikkiriza kino bagambye awuno ye waffe. Ekisooka kya byonna nti omubaka wa Parliament ddoboozi, nze kennyini ndi ddoboozi eribulirwa eritakyukakyuka kubanga ne bw'oba onoonya enkola yonna, nze mu kusoma kwange ebbaluwa yange esooka eri mawulire. Kitegeeza nti okwogera ku biffe ennansana ekyo kyangu n'okubitambuza. Mbadde nteeka kunninga abakulu mu gavumenti okwongera ensimbi z'eggwanga obutazizannyiramu, egyo egimu ku mirimu gyaffe. Ekyokubiri ebbaluwa yange ey'okubiri eri mu kukwanaganya ebitongole n'abantu ba buli kye bayita public relations management. Kikulaga bulazi nti ebintu bye mbaddemu olwedde mbadde mu buweereza kati ngattako bugasi obuweereza obufaana bubetto. N'olwekyo nsuubira n'abantu b'ennansana tukola bannyaniriza mangu nti omwana ono ajja kusobola ensonga zaffe okuzituusa n'okuzoogerako ate mu byonna n'okutambuza message ey'enkyukakyuka ku lw'obulungi bwa Uganda. Esubiri ya kadi werire ekyo kirabwa n'ayonka ate munnange bayibuli egamba gwe bennyini bw'okoleza ettabaaza ate n'ogibikkako gwennyini oba weesedde. Buli muntu olina okukuma olina okwewaana naye ng'ekituufu kadi ekirabwa n'ayonka eyo tugirina. Ninda bulinzi genda kutereeza era nze olutabalo kati lwentunuulidde be bali bannaffe betugenda okubbinkana nabo ab'ebibiina ebirala era neegayira ne bannange bwe tuli mu lwokaano bwe mbawangula temulwana mujje emabega olw'obulungi bw'ekibiina mujje emabega tutuguse mbaali kadi tagifunye abagiwadde omulala. Ekyo sikirinaako buzibu ne bannange bulijjo mbagamba nti ekyatuleeta mu lutabaalo luno kyekigendererwa ekinene so si obufo ne pate kadi. Nze kasabalangira walinga erinnya lifulumye nti mukama wange newakubadde obadde mulungi naye onaakusinzeeko nga busimba piida nga njogera nti kakati zivugire emabega w'oyo gwe bawadde nga tweyongerayo sebo yesebo bakakibo waba opponent waba abali ku kadi eno yemu abagala kadi yeyo. Ekisooka kya byonna kadi nga zimaze okufuluma bwe tuba tumaze okuwangula oba nga ffe tuwangudde muveeyo mutambuze message nti kadi eno abagifuna be baba abatuufu. Twafuna okusomozebwa kunene nnyo muganda wange. Abantu abamibwa kadi ku local government ne batandika okwogerera ekibiina amafuukuule. N'olwekyo nsaba abo balinga batambuza message ez'obulimba mwe abafunye kadi nga namwe mulina okuva ne mugaa nti nze bannange saagulirira ne kadi nagifuna mu butuufu. Nsaba ne bannange ebyo nga bibaddewo manye obusungu bubaawo kubanga si kyangu omuntu okukkiriza okuwangulwa naye weekumeekume weewumbewumbe oddemu onnyonnyole ku lw'obulungi bw'ekibiina ogaa nti bannange nayingira mu process eno nga mmanyi kiringa kugenda kusamba mupiira ne bwoba n'abasambi abalungi ne bakuba omupiira okkiriza noga nti leero saateeseteese bulungi kanzireyo neetegeke. Ne bannaffe abala kye tubasaba bwe baba bakuwangudde gaa nti teweeteeseteese bulungi ddayo re-strategize re-energize yourself come back when you're ready to defend yourself and to win. Ekyo kijja kuba kirungi. Nkoze bulungi muganda wange nkwagaliza mirembe naye manya ensonga zo ze zintwala mu parliament ez'amawulire tandikira ku minimum wage legislation bakwe ku musaala. Abamawulire bagenzeeyo za mbaali kino kigamba nga munnamawulire bagenzeeyo tebatujjukidde kugwa osuubiza ki naye ndowooza ekisooka kya byonna bw'otuuka mu parliament. One, you need to first understand the procedures of the parliament. Ndowooza ekiseera ekisinga oba abamu tebaweereddwa mukisa kusooka kuweerezaayo bulungi bisanja byogera ku nsonga zammwe naye abamu bakoze bulungi. Joro Ssenyonyi, we are proud of him. Ibrahim Semujunganda, we are proud of him. Agezezzaako akoze. Honorable Betty Namboze jjukira yasoma mawulire is doing great.
so saagala bano abatono ab'olubatu abatakoze bulungi babike ekifaananyi ekinene eky'omulimu gwaffe. Waliwo abakoze obulungi nange nsuubira bwe tuba tutuuse nze nsuubira kye tulina okunoonya ge mateeka agakuluŋŋamya n'agakuwa eddembe okola obulungi omulimu gwo ng'okwogera amazima tekikuteesaako kusiba. Speaking the truth doesn't amount to be charged treason and whatsoever. Ebyo tulina okwongera okutunda nti gwe bw'oba olaga gavumenti ebikyamu baleme kulabanga mulabe naawe okola mulimu gavumenti credits nze awo ngenda okusinga okuteeka amaanyi. Abantu b'e Nansana bagenda kuteekamu obwesige naye bw'omala oyingira Parliament Zambali tojjaako ssimu. Bakakase nti bannanga balonzi bange esimu yange kweri nakati mugikuba naye ate nze mbadde mummwe mbadde mpeereza mummwe esimu yange kweri munkubire twogere kubanga lwaki ekintu teyo kwe kusitula eddoboozi erifa mu kitundu kyammwe naye ate nammwe mbeegayirira ebibaluma n'ebiri mu kitundu kyammwe mubintegeeze nsobole okubituusa kubanga nze eddoboozi eriyimiridde sebo neyanza mugamba akuluŋŋamya okoze bulungi. Weewaawo kale ensonga zo tukyali ku kitebe kya UDP Makerere Kavule ensonga za vetting tulimu kutunuulira ababaka bagenda kubanga basusse mu lunaku olwaleero okusunsula ebbugumu weeriri ne ka pressure weekali nkulwa omubaka omu eno wiiki yonna tugenda gimala nga tukoleza ku celebrity track tusinzira Makerere Kavule tovaako tukyagenda mu maaso. Lwaluno omubaka atutwala owaawo tukyagenda mu maaso tuli ku lunaku lwennyini lwe nakugambye luli abasinga lwe mwatuumye ekibiina nga nkikoledde nnyo. Abasinga lwe mwagambye olunaku lwaleero bagamba ekibiina nga nkikoledde nnyo kadi ngisaana. Olwaleero ndi wassanyu ndi n'omubaka ntwala Makindi Ssaabagabo abatuuze b'omu kikajjo n'amaso mwe namba kiikiridde sayidi zeeyo kutwale abagenda ku Entebbe Road kwetwole wansi omubaka waffe mwino olunaku olwaleero Serukenya Honorable gwe naye olunaku olwaleero ensonga twala tuzigayegayemuko olunaku tulutuuseko taata. Kankuyozaayoze. Amen. Sokubuze kuba tulaba. Njagala balamusaako n'ebiramuso bibiri ekisooka mukama waffe yeebazibwa ekyokubiri salama aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi musanyufu nnyo okulaba nga olunaku luno lutuuseeko olunaku mulindwa naye nga nze omu ku babaka abatalina pressure nze omu ku babaka ebipande nabikuba ne mbiteeka awaka siraba na maanyi gabitimba agamba mpayo ekipande yakyenonera nasibakawo obupande ku Entebbe Road naye abantu bakeera bwoza. Bakeera bwoza laavu eyitiridde kubanga abantu mbakoledde. Kino kibagamba nti abantu bongedde okwagala Honorable Serukenya. Abantu bo banjagadde olw'ensonga nti bambi mbakoledde era kyova olaba nze sina pressure era n'ekyokulabirako nti Ssaabagabo ekyuse osobola okunjulira osula mu Ssaabagabo nga sinnafuuka mubaka. Ploti yali egula $5,000,000 mu Ssaabagabo mu myaka 5 gyokka. Bw'oba tolina $3,000,000 togula ploti mu Ssaabagabo ago ge mazima era munjulira era bangi basenguseemu ne batunda ebisatu bagende bagule awalala bafisseeko n'olwekyo kifuuse kibuga naye ezimu ku nsonga ezinfudde ow'amaanyi ekisooka sitagadde sirabiseko musaga yonna mbusimanya $5,000,000 $4,000,000 $1,010,000 tondabyeyo. Ekyokubiri bwe bagamba sayininga nsayininze buli weetaagisa n'ekyokusatu nteesezza n'ekyokunansase. Ekyokulabirako waliwo enguudo ze namanya era neebaza nnyo abampeera omukulu gwe bayita mbeera ze kaadi n'omubaka Mukasa olw'ensonga namanyaako nti baafunye enguudo. Kati enguudo ezo nga zinakoma mu Lubaga naye n'ensaka ne zijjira ddala paka mu Ssaabagabo. Ekyokulabirako oluguudo oluva ku Freedom City okugenda e Nyanama balutuusa ku Freedom City balutuusa ku Sitanze na Lusaka. Oluguudo oluviira ddala ku masannyalaze najja Nankumbi lwali lunokoma ku University notuuka ekisigula nga njogedde n'abakulu abo bambeera ze. Oluva ku polisi y'ewankulu lwali nokoma Nyanama naye ne lutuukira ddala ezzana. N'enguudo endala nnyingi tufunye eza World Bank era n'amataba agabadde ku Batabata twafunye omwala gwa Kaliddubi ebyo byonna bisanga ku kisanja kya Serukenya. Naye ate ebyo si byenyumiririzamu nnyo kubanga kiba kintu kimu gavumenti okusuubiza n'okutuukiriza. Nze nafuukira Honorable Kagina ne Honorable Katumba akayinja mu ngatto nga bwe mala okubeera ku floor ya Parliament ate ngenda nemba tewanyo kulaba nga Busaabala Road ekoleddwa ku kisanja kyange naye nze ebyo si byebikulu olw'ensonga goalkeeper bw'akwata omupiira si kubangalo mulimu gwange kuteesa na kusaka. Kati nina okukolayo ebirala ebitali bya bulijjo nga okugula ambulance teri mulala azirina nze nina 8
nze mubaka asinza services mu Uganda yonna, nze nsinga ambulance, nze nsinga tents, nze nsinga PA system, nze nsinga ogaba hama kumbaga. Yes, abantu mbakoledde n'olwekyo ebintu ebitali bya bulijjo biba bikulu nnyo era ngasse nnyo ku kibiina kyange ate n'eddiini zinneesize. Neebaza obukatuliki kubanga bwampa okukola parish day mu constituency yonna, neebaza obuyisiraamu kubanga bwampa okuteeka yidi mu constituency yonna, neebaza obuseventh day kubanga bwampa okuteeka camp mu constituency yonna, neebaza abaprotestant kubanga lwakyaza aba bishop bampa okubategekera. Ekyo nkyebaliza Katonda, kiraga nti ekibiina nkigasseeko. Ate n'abantu ba bulijjo nazuula kintu kimu, buli famire efiirwa ate buli famire terina mmotoka, nenjiwa ambulance mu covid nabikola byonna, abantu nembatwala abafiiriddwa, abalwadde nembeevugira. Era mu Ssaabagabo tulina eddwaliro baliyita Namalere Health Center 4 liri ku Zanta, nasaba dda balifule hospital okusaba kwa nakuteekayo mu Parliament, naye eddwaliro eryo nebaza Katonda nti naligulira ebitanda era n'omujjanjabi asula waggulu. Ekyo kisanga mu Ssaabagabo n'omujjanjabi asula ku kitanda, nayiwa ebitanda, natika ambulance 3 nga ziri full to capacity, nembitikula nembibawa. N'olwekyo byonna mbikoze n'omutima gwange gwonna. Ate ekisinga okulaga nti nkoze be babaka be navuganya obutadda, kubanga omubaka yali owookubiri yagamba Serukenya okoze genda maaso, eyali owookusatu yagamba Serukenya okoze genda maaso, neyali owookuna yagamba Serukenya okoze genda maaso. Ekyo nno kiraga Serukenya mbaddewo ate byonna mbikoze. N'olwekyo kyensaba kiri ekintu kimu, abaana Ssaabagabo, nti tutambulire wamu, ate n'abo abatakoze temukyankalanya mujje mbasiika akalulu. N'olwekyo mbasaba kintu kimu, aidha mufuuke ekkubo, muve mu kkubo oba mufuuke ekkubo, oba afuuke ekkubo lwa Katonda n'ensi yange. Honorable Katonda nga tunakusiibula, olunaku luno lubadde luzibu nnyo, lubadde tulinda ensi yonna lwebadde erinda abakka kubanga bava etingibwa. Lwakedde ng'olulala mu nnaku ze za bulijjo? Nakedde sirina stress, baadde baagala okumperekera ne mbagamba temujja, era byonna mbikoze. Ground enkaaga yange enjirina nonyana, njagala 10 ku 10 nonyana, kuba ground enkaaga njirina, sina kyesikoze, byonna mbikoze byonna. Ekyokulabira byonna mbikoze, sigambye kaadi ngambye byonna mbikoze, ebyetaagisa byonna mbirina, ebyetaagisa byonna mbirina, byonna mbikoze, byonna mbikoze, byonna mbikoze n'omutima ogwo. Abantu bamakindi Ssaabagabo obubaka ki bwobalekera? Obubaka bwe mbalekera nti bye nasaka nzija kubinyweza, n'ebiri mu pipeline nzija kubituukiriza. Ate buli mbadde nkolera groups kati ngenda kukola ku individual basis, omukwomo nzija abakyala b'obutale muninde nalomulo ankagaliza olunaku olulungi. Amina mukwano. Tukyagenda mu maaso tukiri ku kitebe NUP olunaku olwaleero, ensonga bwe tukyazitambuza mpola mpola, tova ku celebrity track. Okay, tukyagenda mu maaso tukyale ku kitebe NUP olunaku olwaleero, tuli ku lunaku ensi yonna lwebadde erindiridde, olunaku mulindwa olwa vetting y'ababaka ba Parliament. Olunaku olwaleero liri muganda wange Honorable Ponsubuga, mubaka ow'Ebusiro. Abantu b'Ebusiro bakwagadde Honorable. Kituufu nnyo. Bino si kusudiyamu nnyo naye ddala. Abantu banjagadde era naye kwenyimirira okwo ku value ezo kusobola okulaba nga nange akwagala gw'oyagala, nange abaagala nnyo. Bana abatulaba abatuliko naffe oba oli abali ku mukutu guno, yenze Nsubugapo. Ntera nnyo okukibaga ku lw'ekisa kya Katonda, yenze omubaka wa Busiro North Constituency wano mu Wakiso District. Era olunaku olwaleero nga bw'okimanyi nzize wano eno okutuukiriza oba oli awo biteeka kye ligamba. Tunaagenda ku ground, tunajjanga n'okubeera vetted. Mpezezza emyaka 5 olunaku olwaleero. Bukyanga nzija wano 2 baliira lwali mwezi guno nga tuveetingibwa. Kitegeeza myaka emeka? 5. Ndi musanyufu nnyo nti bwe giweredde 5 ndi omu ku abo abajja emisana ttuku gamba nti nkomyewo okusaba kaadi ya NUP nziremu kikira abantu. Olunaku olwaleero lubadde mulindwa nnyo mu bulamu bwo bwa bulijjo, lukedde nga nnaku endala eza bulijjo bwe zitera okubeera ng'ojja bwa n'eno. Ekituufu tezikedde ng'endala bwe zitera okukeera. Ndireetinga nnyo ku 220 kkiriza obagaana twajjanga ebya bulijjo. Nali mwana muto, simanyi politics, simanyi vetting biki, naye najja akunda n'enkayitamu. Bwe tugenze tukola mu politics, pressure yegenze yeeyongera. Kati kenziza ate
nga nyina obaolyawo n'abavuganya abalala kati ekitegeeza ntegedde politics kitegeeza nti politics kuba kuvuganya so nduwadde ekitiibwa nalwetegekera ebbanga ddene so nzize singa olunaku olwa bulijjo wadde nga nkimanyi bye ŋŋenda okuddamu mbirina naye nzize nga nteekamu ekitiibwa kubanga lwe lugenda okuteekateeka omubaka addako owa Busiro North. Olunaku luno oluliko okuvuganya kungi olina banno nabo nga baagala kaadi emu gwe ng'omubaka gweteeseteese otya okulabika nti kaadi eno ogenda kugiritaininga ogisigale ng'osigadde okwatidde NUP flag mu kulonda okujja kwa 2026. Nkimanyi bulungi olw'okuba manyi ndi munnabyamizannyo nnyo ndi musajja amanyi okuvuganya ate buli wenvuganya fumanyi okulaba nga nze ndi best candidate. Bantu bonna bwe tuli nabo mu race sijja kugamba nti ndi mukweteekateeka kati neeteekeddeteekedde emyaka emeka ekitegeeza ebyenzize neeteekateeka bye bimpa tiketi okufuba okulaba nga nzirayo kola ntya nzirayo nkiika so singa ngamba nti neeteesetese kati oba oliawo naalibadde ndi mukutya ndi mugumu nnyo nti ku values enyimiriddeko ez'ekibiina kyange ekyannyingiza politics nkakasa bulungi nnyo nti nkira kwabo bayinza okuba balungi nkira kwabo nakano njagala okakootinge nga ntunudde mu kamera kyenjize ekisinga n'okungumya nti obugumiikiriza otuuka ku lyengedde ate kubamu benvuganya banvuganyako 2021 ne bataba bagumiikiriza ne bakomawo independent kati ekitegeeza kimpa enkizo nti nze oba oliawo eyawangula ate nga waliwo abanvuganya nga badda independent abatali bagumiikiriza nti ate oba oliawo nyiza n'okugamba ndi unopposed sigambye nti ndi unopposed nyina kati nange kwensinza ne ŋŋamba ono musinga kino ono musinga kino bwe mba nyina 3 nsuubira nze mba mpangudde olunaku so ndi mugumu ku lwekyo era nsuubira ngenda kuwangulira ekibiina kyange ne pulezidenti awangule nzireyo. Wakati nga omuntu aweddwa kaadi waliwo ebigambo ebizze byogerwa ng'omuntu afunye kaadi wakati nga bawadde kaadi opponent wo gw'oli naye oba gwe togifunye okakasa otya bannabusiro nti gojja sigala ku mulamwa gw'ekibiina? Ndi omu ku bakakasa bannabusiro kuba of course bantrustinzeko ebbanga ate ndi omu ku bakakasa abakkiririza mu process ya National Unity Platform. Njagala okutegeeza muganda wange n'abandaba 20 nali omu ku baali bayina ebitabo ebitono by then nga sina na degree naye nga nyina senior 6 certificate naye nga ate ndayita bulungi okuzaama nebe ba engineer ba lawyer ne kadi bagiwanze. Lwaki baziwanze? Ekitegeeza NUP eyina ennono kwesinzira n'ekulamuza bwenkanya bwenkuba kerere 2025 nga 2021 bagimpa nga saayina na degree ekyomukisa obulungi kati nyongeddeko ku myaka ena kumpi nsoma mateeka naye ekyo si kyekikulu ekitegeeza nzikiririza mu ekyo NUP kyebeesazeewo olaba nakkiriza luli n'egiwanze kyoga nze nali nsinza okusaanira ekitegeeza ina process gwekozesa naye ate njikakasa bulungi nti temuli yadde ekiki yadde akasente kuba lulira saazirina era bagikola batya so ze zimu ku ensonga zenyumirako ndi omu ku abo abatunda mu kamera ne ŋŋamba NUP kyenaasalawo nja kugenda nakyo kuba nkimanyi yali esaze ku mazima era tekyukangako esobola osala amazima. Bannabusiro baka kibo balekera nga tumaliriza honorable? Bannabusiro obaka bwe mbalekera nsooka kubeebaza okunjagala. Ekituufu kiri nti banjagadde mu kunjagala kwange n'ekisanja kyempiseemu ndi omu ku babaka abasinze okusumbuyibwa mu kisanja kino si mu bulamu kuba nze sirwala naye financially naye nga gavumenti yensumbuwa naye abantu nga babadde bagumiikiriza mu bugumiikiriza obwo ne butankema kufuba kulaba nga omanyi ndi muvubuka nga bwoli butankema kufuba kulaba nga nnoonya ssente buli we ziri nzijjeyo mbadde nga mugumu okugumiikiriza kwa bannabusiro mbeebaza olw'ekyo naye olw'okuba tugumiikiriza kati ate tubasaba mandeeti omulundi ogw'okumeka omulundi ogw'okubiri tuddeyo tubaweereze kati mukuddeyo kubaweereza ate bagenda kutufunamu nnyo nekino batufunyemu so mbagumya bugumya bebale kuyimirira nange bagenda kuddamu bafune candidate oba oliawo tununule Uganda si kufuna nze nzekka tugenda kununula Uganda nga ne president waffe nkakasa bulungi nnyo mwebale nnyo mwebali eddala. Tuyanza honorable oyo abadde mbaka waffe Ponsubuga ensonga zolidde bulungi nnyo era wakati nga tusindika abantu bano mu Parliament gwenga omulonzi agenda okulonda wetegereze omuntu agenda okujja okusaba akalulu naki ayinamu enkizo mu banne bawadde kaadi tunagendanga n'ebyo binaba bivudde mu kulonda tukiriziganye tuleme ku inciting violence n'okwogera ebigambo bingi nga kaadi ekumiddwa so tukyagenda mu maaso wekumireko ku celebrity track nja kuba nkwereza ensonga bwe zinaba zitambudde zonna. Kale olunaku olwaleero tuli ne komanda abasinga mumulabye bingi nnyo byogeddwa naye wakati nga olunaku olwaleero tuusa olwa vetting lwe lusalawo
ani Katonda gwe yawanzeeko eddusu agambe nti ku mulundi guno yagenda okukiikirira abantu b'ekitundu kino ne kino. Njatandikire kasoke mbuze ku mukyalo ono then tujjewo ye mama w'abaana nnyo musaza okulaba kale sebo nange kusanga amanya gaffe mukwa amanya bampita Kaweesa Amina gwawerekedde omwami yenze kenyini ate yenze mama w'abaana ate nze amukuma buli kimu yenze mama w'abaana ate omubwati ate yenze mama Nansana nze kubatula bataata Stephen Kaweesa NUP commander yenze MP wa Nansana owaddala tata Nansana era na MP wa Nansana commander NUP commander engineer Stephen Kaweesa yenze tata era gamba ebigambo bino Nansana yonna eri mu kujaguza kasita banenge bafunye da information nti ne 40% nzinonye oba 60% ku ground ezo zo zawe kati saawe eno bali mu kugamba komanda waffe MP waffe kagenda no nene 40% kugamba ezo Kitebe kugamba ebigambo bino tata Nansana buli wootuuka bagamba komanda nze ensonga yange ya bwa Katonda Nansana yafunye dda MP yafunye dda omukulembeze omukozi omukulembeze owaddala omukulembeze omutuufu jjukira ndi ssentebe w'ekyalo LC1 kati ensonga zonna eziruma omuntu wa wansi komanda Stephen Kaweesa tewali gye ozimanyi era amaziga gonna Nansana municipality geekaabye nga babeera n'abakulembeze abatali batuufu gonna amaziga gagenda kusangulwa mu 2026 bagenda kufuna omukulembeze owaddala omukulembeze omutuufu omukulembeze agenda okubeerawo omukulembeze atagenda kwekweka omukulembeze ateetaaga kusooka kuyitira mu mitendera kumutuukako omukulembeze agenda okutumbula ebyenjigiriza amalwaliro ebyenguudo ebyemirimu eddoboozi ly'omuntu wa wansi tutuuke mu lukiiko lw'eggwanga kyekikuwa obukakafu nti gwe kaadi ogiina mu 5 wagifunye dda ekimpa obukakafu nti eyo kaadi yonna gifunye dda mukama wange gwawundi yonna genda Nansana division jukira ndi ssentebe w'ekyalo ndi sitinze buli kyalo kyonna buli wamu ne bassentebe b'ebyalo bonna bagamba komanda ffe tukusabira busabizi ne 40% eri ku Kitebe nayo gikole ki genda Busukuma division buli kyalo buli wamu wootuuka komanda engineer Stephen Kaweesa bagamba bugambi genda gwono ne 40% ey'okuki ground wagimaze yingira Gombe division buli kyalo ne bassente bonna bagamba genda no ne bunonyi 40% yingira Busukuma yingira Nabweru yona kyekimu so kikyengezaako okugamba nti nabuutikidde dda Nansana municipality yonna ate kali ne zino 40% mukama Katonda ali ku luyi lwange sisuubira nti waliwo ekibuzo ekigenda okumbuuzibwa mbere nga sirina ansa yaakyo wakati nga kaadi eno bagikumye honorable bangi boogera ebigambo ebingi kaadi eno bwebanga kale si kugikumma nga bawadde omuntu omulala ebigambo bino wammanga abantu batera obyogera yaguliridde yawaddeyo ssente bavayo ne boogera bwe batagikuwa kyekiddako komanda engineer Stephen Kaweesa one kyenyagala osooka okutegeeza nti ffe twagala buyinza nze komanda wa Nansana municipality twagala buyinza twagala Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo ng'atudde mu ntebe twagala Uganda empya olina ky'oyinza okumbuuza ekiyinza okutagalamu nti siri mulwanyi enfaanano ogiraba ati ndaba ne standing stanze enfaanano ogiraba komanda NUP komanda omulwanyi saabalwanyi Nansana municipality member of parliament national unity platform commander so kikyengezaako okugamba nti yes bino tubyetaaga ebyabwa MP naye basically twagala buyinza twagala Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo ng'ali muki kati bino ebyakadi biba biganye butereevu nga nyingira wali nga tunoonya ekifo ky'obwa pulezidenti okutalaga eggwanga Uganda amaanyi gange gonna ge madangendo teeka wange tutereevu nga ngateeka wali nga tukwata obuyinza singa kino kiba kikoze eki kiganye yes kuba sijja kugamba nti simanyi oli oba oli kuba omuntu omutuufu yenze tolabayo mulala asalabayo mulala olaba abantu bamanyi okugamba nti ndi mutuufu naye ebyaddala si batuufu olumala okufuna obukulembeze badduka babulawo notandika kunoonya ate oba MP namba ki oba tumusanga nze siri wa kunoonya nze abantu bagenda kuba beekanga n'okwekanga nga batuuseeko abaali awo nga komanda yes Robert Bastayo nga MP atuuse MP ye komanda nga ntuuse lwaki ndi muntu wa wansi wakati mbigambo ebikwogereddwa bingi nnyo bagambye honorable komanda olimbega kuva mu gavumenti bakusindika ku Kitebe obiwulira otya eyo
omanye ebiseera ebisinga nga toyogerwako omanya bumanya nti oyina obunafu era abantu abagezigezi singa olaba nga tewali bakwogerako lwaki lwobaako woteeka sente abantu basobole okwogerako ekinjogezaako gemaanyi nga tesiina wenteeka sente. One, Nansana municipality yonna nagipaintinga commander president ze siina billboard nga teriko president ye protest vote lwasooka twagala buki twagala buyinza. So amaanyi gonna goolaba nga buli wamu bayimba komanda waliwo kye bayita ekisa waliwo kye bayita okwagalwa. Nansana enjagadde buli wodda Nansana njagaddwa. Lwaki njagaddwa? Ndi mutuufu. Kati abaana abo nona boolaba bambala combat nga ziriko NUP commander Engineer Stephen Kawesa ago gonna maanyi kwagalwa kibiina kwagala musoboliko ne mukalulu ka gondi kanalukoola embeera wagiraba zi drive motoka ez'empanvu ne kulasita akalulu kalinga waliwo zi campaign abasajja baagigana embeera yali wano ngezezaako byonna banzibye senze bazitutte abasajja motoka yange baagigaanira walayi baganye jimpa nabagamba mwagala kale nzijeko bye gundi nzijeko ebyo mbe nateekako jabijjako nemotoka mujinzirize abasajja baganya okumpa emotoka so nsaba omuntu yenna alemesa emotoka yange okutajimpa mujimpe ngende mu kalulu nayo mujimpe ngende mu kalulu kino mbasaba mujimpe talina tabu eri emotoka si yekozesebwa okulambula ennyiriri emotoka yange enganzi kanziremu okubuuze kano ddala kituufu oli mbega mukadde wange ekibuuzo ekyandiga one kyetaaga osooka okutegeera mbega kiki kati omuntu ayinza okuba nga mukuwa buwagizi naye ng'ekigambo mbega kye kitakoze eki naye kyenjagala bategeeza kiyinzika okuba nga ffenna abali wano nga tewalinga kutegeera kye bayita NUP nga tewali ansinga kwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu sebo nze 2020 nali nzija kuba president mu kisinde kyange ekya youth power era amaanyi gennina wano nze na standinga down oluvannyuma lw'okutalaga Uganda yonna nga bampadde consultation papers okutalaga eggwanga nga buli wamu Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliwo wakati mukakasa nti buli wamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yaliwo enkambi yange yonna nabaga tustandinge down tuyingire people power nabakakasa paka bwe baatuka ne bakkiriza sewo nze najja mu people power nalina ekisinde kyange ekya youth power era ekiri wano amaanyi gange gonna n'okwagala kwonna njagala Robert Kyagulanyi Ssentamu atule mu ntebe ddala tukisa obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Bw'owulira ebigambo ebyogerwa ku bbaawo nti mbega essuubi lya kaddi muba mulikyalina bikuyisa bitya ebigambo byo biwulira? Ebigambo byo mbiwulira naye omuntu ow'amaanyi era asigala w'amaanyi kababa balina okukozesa buli kimu kyonna basobole okumusa wansi naye nga buli omu yenna bamwogerako tewali gwe batoogerako kati so ku nsonga eyo boogera nga bo baagala ake wansi naye nga entebe y'omwami ogiraba mugirina? Tugirina n'amaanyi nnyo. Weetuuma dda n'erinnya Mama Nansana? Mama Nansana, Mama Lubigi. Kati katugambe nti kaadi tagifunye omwami kati ya Mama Nansana kiggwa kitya? Ekyo tekirina buzibu era omwami wange kyaŋŋamba kyenkola. Era erinnya lisigala liryo? Already era omwami wange kyabaŋŋambye kyenkola. Kale kampagaliza olunaku olungi onale mu Mukama wange. Abantu b'e Nansana balekereyo akagambo. Abantu b'e Nansana ebigambo byange bye bino. Obuwanguzi tubulina. Obuwanguzi tubulina mu 5 twawangudde dda saagala mugwemu maanyi njagala mweyongere bweyongezi maanyi zino 40% eza vetting tugenda ziwangula ne president waffe ensonga ya protest vote gyasiba atugamba tugenda mu kalulu bane twetabe mu kunoonya kalulu bwe tumala okunoonya akalulu bane twetabe mu kukalonda bwe tumala okukalonda bane twetabe mu kakuuma bwe tumala okukakuma singa abembera okukabuzaabuza tukabanje twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe nga komanda Engineer Kawesa ye MP we sebo we balinye bali eddala mukama abawe kye musinga okwagala mabagale mwebale kubeerawo paati gye mukoze amangu ddala nga nyingide Parliament mujja kujja buli muntu ajja funa ebbaasa buli muntu ajja amangu ddala nga nyingide Parliament sebo okugamba ebigambo byo abantu bali mu kwesunga nkoze ebintu bingi nze gola bakaluka bavubuka buli division nagiteekamu drive nabakubira ebipande ne billboards so mbaddewo nnyo mu mbeera zonna sebo abantu balina zikaadi lw'amaanyi gange nagula kaadi omutwalo mulamba
olwaleero lwe batuumye nti ekibiina nga nkikoledde nnyo kino n'ekibiina kiraba nti komanda engineer Stephen Kaweesa agwanidde okuweebwa kaadi ekyo ekyandimbega bali mugezaako kutegeeza abantu nti oyo nno ye mukozi asinga katubeeko ekigambo kye tumuteekako asobole okukola ki naye Mukama Katonda ono yateekateeka byonna yasalawo taata we weewa ensonga tukyagera mu maaso tova ku celebrity track gwe twalonda tumulabulabi mu mawulire fe tukoma tumulaba nga serebu tetumujaba abantu balina ennyonta kyobola abantu bonna mbadde nzigira ne kagali baze bansukuma busukumi Kyaddondo yonna ekutte ekkubo paka wali eri Kaleerwe era njagala okubategeeza nti muwadde bambi byokozeeko bimala byoliddeko bimala toddamu kwonoona kasenteko bye ate era n'ekirala nze essaawa zino max enkaaga nziina ku gurawundi max endala ana ze nzija okukima wano naye waliwo obubuuzi obuyinza okunnemamuoko katono era njagala okubategeeza nti essaawa zino omuntu bw'oŋŋambanga kati nti nzire emabega wa incumbent ekitali kibi nina kugondera kibiina naye incumbent abaddeko abantu tebamumanyi namumanya bamulaba ku bipande kati bagamba yayeruka yagejja so njagala okubategeeza nti nze mutuufu kakati nze nsaba busabi mwami muwada adde emabega wange kadi tugende tukujira abantu b'Ekyaddondo kirungi abadde asiiba ku nnyonyi ate nze mbadde ku ground. Yes, I have a bachelor's degree in Bachelor of Commerce from Ekiri University. I have a certificate from MUBS, Higher Education Certificate in Business Studies. I finished my senior 6. I did BCM and I'm a business person. Do you want any more? And I'm still pursuing some masters from Ekiri University. Era nekirabana nga sinaba kugira nga sinaba kwerabira abantu b'Ekyaddondo East mwenna temuddamu kulumya balonzi bange kubanga kati eno shuwa tugenda kulayira omulonzi wange bw'abaze gwefuna kitabo wo wandika ayagala sukali gwe muwe wandika ayagala sabuni muwe wandika mwaba ababodaboda muvuga abalonzi bange bagende ku mirimu babula mbasuubiza bwe naba mpisemu 226 buli muntu ngaleeta ekitabo kye tubalagana ate nabawane bomba ebomba ngenze nga bebomba ku buli erosi yonna mufuire ebiku gwobadde omanyi banete museka obadde omanyi nti ekiku kisobola okulemesa okuzaala anti oba mukwetakula nga ne muno yeetakula okakano omwana abayiseeko ate mmwe bamaama mbakutya toddamu kulwana na mujjawo bw'abanga akutabaye ngolaba akusukumye kakusinga opapaaza jja bomba ku erosi yabwe naziteeka fuuyira mufuuyire n'abakulembeze bonna abatakoledde mubafuuyire bufuuyizi bannange nze Kayanja Moses mufuuyira biku kyoba olaba kano kalaga giveaway muwada giveaway Kayanja Moses is coming kale ensonga zikyagenda mu maaso omukulu Kayanja Moses ayagala obubaka bwa Kyaddondo East ayagala kujjayo incumbent muwaddanku nyingi jidde ku gaali ng'akabonero mu mbeera eno gye tulimu okutwalira wamu oyo bamuyita Kayanja Moses. Banange Kayanja Moses abantu bawansi ensonga bozo